President Kyagulanyi we yajja mu byobufuzi yakyusa bingi ate yali ayimba akayimba yagamba obuyinza bwagala bukyuke mu ddembe. Muganda wange ombuuziza lwaki nayagala nnyo okujja mu struggle. Ffe abali mu sisitemu y'okwagala eggwanga oba okukola tulina ebitunyigiriza bingi naye nga tulaba omulembe guno Ssaabasajja yagutukwasa twasooka ne tugamba naye omutanda asimya agutuwadde naye ani ayinza okujjayo ekifaananyi ky'eggwanga eddungi. Mukama Katonda n'atuyamba n'atugirayo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ekyokununula ensi yaffe tugijje mu mikono eve mu mikono gy'agamba nti mwana wa gundi. Kuba kino bannayuganda tukibagambe abaana bangi abasomye ate bangi abakoze emirimu naye olw'okuba eggwanga lyajjamu nti oli mwana waani okusobola okufuna omulimu kati ekyo kye twagala. Ate Pulezidenti Kyagulanyi atukubiriza n'okukola era ffe bwe mulaba aba struggle ba National Unity Platform tuli bakozi. Ino ye Magala TV okumanya wekuta ebintu bingi ebisobye kuba kati olaba amalwaliro abateri ddagala ate nga bannansi balwadde. Era olaba Ssaabasajja tumwebaza nnyo ateekawo okwenyigira ennyo kubanga ekisooka ayagala abantu be nga balamu ate nga bafuna obujjanjabi. Era olaba agira n'akola ebifo n'agamba leero kangende njjanjaba abantu b'ebulemeezi. N'ekirala oba wabadde olaba abaana bazzeeyo ku masomero abasomesa beekalakaasizza ekisooka ssente zaabwe zaayongezebwa nate tebaazifuna. Palamenti omwami leaders opposition mwami Joel Ssenyonyi kati gye balimu buli kimu baakikola. Baganda baffe abakuumaddembe newankubadde batunyigiriza naye nabo ssente zaabwe baazibawa naye nazo tezaafunibwa. W'ogenda ku by'entambula amafuta leero gasobola okubeera 8 enkya ne gabeera 7 oli ne gabeera 9. W'otunuulira emisolo egya gavumenti tulina abantu nga bo babamanyi tebawa misolo ng'emisolo gijja kuffe abamufuna mpola ne gitunyigiriza. Kati ebimu ebyo w'otunuulira Abaganda baffe abavubi w'otunuulira ebitongole by'okwerinda ebisinga byonna biri abavubi abaali basobola okuvuba mu budde bwabwe ne bagamba kati tukole kino tufune kino. Oba oliawo nga wulira muganda wange poliisi bakutte bagundi. Era kino olaba Abaganda baffe abasinga lwaki benyigidde mu ggaali tayagala mbu nno ngenda mu ggaali kubanga obeera omuvubuka okola ng'olina ky'oluubirira otteekawo. Kubanga kati otunuulira Kampala KCC tokyasobola tteekawo kantu ng'oli mufuna mpola kubanga kati n'oluba lubalaza oba olina okuba n'akakadde otandika okukolerawo. Kati wogenda mu bizimbe miliyoni ziri 5.5 gattako walenti bikyokakana omwana gananka ngende nesigame ku ggaali nfuneyo omutwalo oba oluusi bwe balaba abamu babeera ku ggaali ne babakwata. Baganda baffe bangi bali mu makomera ebisoomooza eggwa. Lwakuba Baganda baffe simanyi kye batuyisa byabakuumaddembe n'abalamuzi tebayimira bulungi kwetengerera nga bo ne bakozesa emitwe gyabwe ne bagana naye ddala kino kye tukola mu nnansi kibi. Kubanga ffe ate abamu batunuulira abakulu abasinga bakuumaddembe bazadde naye omulaba ng'ogenda mulaga omwana we omugambo yali akulira ebyokwerinda mu ggwanga naye ajja tuula yeenakwaze. Kubanga bino ebintu olaba bali bajjajja baffe ab'edda baabikuuma naye ate guno omulembe ogwaffe gwa tekinologiya nnyo tujja bijje tulaga abaana tubagaye munnaye mulaba bwati taatawe yali mu buyinza naye n'atuweereza nga ffe abakuuma. Kubanga kati Muganda waffe olaba Baganda baffe bangi bakwatibwa ab'NUP bagamba bakola parade ng'egobererwa ebyokuba bateebereza mbu yali y'amagye naye abasinga obungi twasomako abamu twawanikanga n'ebbendera za Uganda naye nga abasomesa batulaŋŋamya engeri gy'oyagalamu ensi yo gy'olina ogiyisa ng'era ate abamu twalina kuba kati otunulira amasomero nga Buddo St. Juliana Zikitende zirina abasikawutu. Omwana wajja n'akumba oyinza n'okugamba kitegeezo yali w'amagye naye nga jesi ekintu kyamukuliramu ayagala nnyo ensi ye. Era nze nsinga nnyo okwebaza Baganda bange bannamawulire. Kituufu tutunuulira ebyali e Kawempe abamu bannaffe ne babeera ku bitanda ogenda e Kayunga bangi baakubwa ojja bingi ebyokwerinda bye bayisemu naye basigadde yatandika ne struggle nga waggwamu amaanyi. Bintu biri bibiri era kino nkiyigidde ku Baganda baffe abadde bagala kaadi abaasooka bakansala ne bameeya
oba oyagala struggle olina ogibeera nkuba abajjajja baffe bali abasooka betutaalabako batunyumiza abaali mu lutabaalo bangi ebintu byabwe byagenda kati struggle oyinza okuba ng'obadde oyagala kangeze ng'oyagala nga Davis Rubongoya ne bagaba bamukutte naye si kyekyo ekyokwagala struggle oyina gibeeramu mu mbeera yonna nabakutte muganda wo toyinza gamba nti olwokuba bakutte Ibula kanzigwemu amaanyi no kubanga ffenna tuli kimu kyebola bagita National Unity Platform NUP tulina okwetabamu tununule ensi yaffe Uganda kuno aganda bange ngamaliriza eno entendera gye mbasibira ffenna tugenda mu kulonda kakiiko k'ebyokulonda akabikulira kakulira mwami byabakama mwakalabye era tukasaba tugenda mu bintu by'okulonda akabwe mwakalaba ak'NRM kalimu okusoomoozebwa kungi baganda baffe baakubwa baganda baffe battibwa olw'emiyaga eyo muganda waffe Ssekikubo wamulaba tusaba ebitongole by'okwerinda ne mwami byabakama osooka obituuze kubanga tuuziza bannaddiini n'obagamba bave mu bifuntu by'obufuzi njagala naawe mwami byabakama ng'obuyinza ebukulagira otuuze baganda baffe abakulira ebyokwerinda byonna obatuuze bwe kuba nga kutadde kampeyini nti ayabas zaabika emipiira nga bebagamba nabo twagala badde ebbali batuleke ffe nga National Unity Platform tutambule tunoonye akalulu tuwe abantu information entuufu kubanga lino eggwanga lyaffe si lya Pulezidenti Kyagulanyi si lyange n'eryaffe ffenna kubanga Principal Job Kafere yatugamba lumirirwa ensi yo n'abatoogi baagazi tugiteeketeeke tugenda mu New Uganda empya Wangaala Maasomoogi Gundagunda Omuteregga Lukomwa